abatulaba mwebale kutugoberera ku Kakos Fax 256 nze Kakos aya level 2 travel agency ekyagerera maso n'okugamba nti nga 19 December tugenda Jinja nolwecho balabala kasente obengo kateka kumpimpi kubanga obudde buweddeyo tugende tulambule buli kyomanya ekirambuzi bwe Jinja tugenda kukirambula naye nga ekikulu kya byonna tugenda kukyalako mu lubiri lwa Busoga tudde ne certificate ye Busoga nolwecho nkoola Basoga mwenna gye muli tugende tukyaleke waka tunyimirwe n'ebyokulya ebiri e Jinja nolwecho tosubwa sasula kasente benga bitambula bulungi nnyo andese leero muntu omu sigenda kukola bintu bingi ye Ronald Mayinja ono kuvira ddala we yatandika okuyimba ne bakolawo ekibiina kyabwe ekyali ekirungi ennyo Eagles Production omwali Geoffrey Utaya Mr. Semakula Molini Nantume mwalimu abayimbi bangi nnyo Irene Namatovu okukakana ne bawukana mukaawo abakola the new Eagles Production okwali omukyala Irene Namatovu ne baawe Geoffrey Utaya mwe mwava abayimbi nga omwana mulenzi Jovan Luzinda mwalimu Bashasha Brighton n'abalala bangi nnyo abali mu the new Eagles Production okwali R.MAYINJA bayimbi bangi nnyo abali eyo okusobola obetina na mukasa bakola so nga ate ne Golden Band kat Golden Band mwe mwagendera Bamayinja mwe mwagendera ba Mr. Semakula mwe mwagendera omuwala Catherine Kusasira Ronald Mayinja ono aze ayimba ennyimba nyingi nnyo era ne tulowooza nti oba oli awo ali ku ludda oluvuganya gavumenti oba sikyo ng'alaba ebyo ebiruma bannayuganda ebibaddewo nga bibakosa jjukira oluyimba lwa Africa ani agula ensi kuba tugitunda mazima ga Katonda mu ggulu oluyimba olwali olulungi ennyo ng'ayagala okwanika enguzi eri mu bulamu mu kitebe ekiramuzi kwegamba tunulira oluyimba lwa muzeeyi abizeemu nyimba nyingi nnyo zotunulako n'ogamba Ronald Mayinja abadde afaayo okutunulira omuntu wa wansi Ronald Mayinja ono yatandikira ddala mu mwaka gwali 1997 ng'ayimba we yafulumiza akayimba ke bayita akamanyiro gwali 1997 n'akuba kereya mu mwaka gwali 1998 awo ne lutambula paka mu 1999 nja kulondoola mu mwaka gwa 2002 Dolini mama Dolini yalukuba mwaka gwa 2004 kwegamba zakola ebintu bingi nnyo ebyo oboli awo ebimufudde okuba omuyimbi ow'amaanyi yabuvuddeko yagenda n'ayimba oluyimba President Museveni waali n'atatya President Museveni naye n'amwanukula ebyaliwo byali bingi naye awa zakyuka Ronald Kyagulanyi bwe yajja n'aleeta nuupu n'agenda yeeyo ebintu byazakola ibadde si birungi paka lwe yakubye akayimba kale nno wano wa video n'agamba nti kana akayimba yakakoze kufuna sente nga gwe nawe osobola okugamba nti nfunye project kanfune sente kyamenya omutima gy'abantu nga nange muntu aliddemu waliwo sente weyinza okutuusa ne wetakutuusa n'ogamba kinaalabika kitya naye ate kinaalabika kitya olubuto ddodwe nga lwetaaga ekyokulya twawule olya ddi era ddi lw'otalina kulya Ronald Mayinja ono nyinza okugamba nti ekyaliwo kya abayimbi bonna abayimba oluyimba lwa President Museveni olwatubonga naawe bayinza okuba bonna baali tebamuwagira naye nga baagala sente katulowooze nti Ronald Mayinja tawagira President Museveni nga yabadde ayagala sente so kanga avaayo mu lwatu akulagira ddala nti yakyukidde ddala nga awagira kati President Yoweri Kaguta Museveni ne post ze za Facebook zonna ziraga President gwawagira tumanye nti ddirwe tukozesebwa ddirwe tusuulibwa mu kasasiro bajja bakozesa bajja balekawo ne sente z'oba olidde zijja kusigala zikwogerwako n'erinnya lyo life Ronald Mayinja kyewakoze oyinza okuba wakikoze ng'oyagala sente naye ogenda kuziryako pakati zigenda kukomawa erinnya lyo wasoose oddirowoozaako mbasibudde mwebale kubanga mugenda maaso n'okubanga mutugoberera ebisingakawo tujja kubanga tubibaleetera naye nga Pastor Yiga Kawaala ate yalaama mu kiraamo ekyenti entaanaye bagizimbangako ennyumba olwekyo byonna ndowooza bajja bikola byonna bye yateeka mu kiraamo ne Revival Band katusubire nti muyinza okukozesa omukisa guno ne mubanga mujja kuddamu mukwatagane abayimbi bonna abali mu Revival Band n'abo abali mu by'obugagga byonna ebya Pastor Yiga tubadde tusaba bisigalewo bireme kubanga bijja kufa kubanga ebyobugagga by'omugenzi bwe bifa kiba kitegeeza naye alinga ng'eyazaalira obwereere Mukama akuume